Ganda baina enjogera egamba nti ekuba omunaku techa. Alien Skin asimatuse akabenje dekabusa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero wali ndowooza ku kkubo wabadde akolera okuresinga mujjukira musajja ono avuga piki era he's a bike anyumirwa nnyo okudduka emisinde era omulaba nti sometimes atuuka nga ali ku piki era mujjukira ku Break the Chains album listeners party yali ku Noni V mwana mulenzi Alien Skin yatuukaawo nga ayambadde yajjira ku digi ye kitegeeza omusajja ayagala nnyo sport bikes era nga nebadde empya yemu ku mpya gye yakaleeta era nga yagisabukulula nga ataddeko omwana we omupya Patrick Mulwana Jr. So tubaniriza ku mukutu ogumanyikiddwa nga The Fast Range 256. Okitegeera mugamba mutya 256 Vast Range gwe mukutu era nga tubaleetedde another recording olunaku olwaleero era nga ndowooza tubasavinze bulungi wamu ne muganda wange Simple n'omukulu omulala amanyikiddwa nga Ntambi Jimuzo. So Alien Skin yasematusa akabenje era ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba abadde mu ambulance nga bamuddusa mu ddwaliro. Kigambibwa nti lubadde lunaku lwa kiro nga ali ne munne ku piki nga baagala kweraga oba kwemala eggoga wali ku awo nga ku bypass awo erugoga awo awo ku gundi eri awo omanyi awo nga wali esawa ya Queen Alien Skin wabadde aresingira ne munne nga baagala beemale eggoga okitegeera kati mu kwagala okwemala eggoga obuzibu bwavudde Alien Skin n'afuna akabenje akatabadde kalungi. Alien Skin musajja yajja ku the chart during the COVID time era nga mukimanyi nti yakola ebyafaayo bingi nnyo bwe yakuba Freedom City olumanya Palace Mukuba oluyi Bobby Wine y'omu ku baleeta okwongera Alien Skin amaanyi yali ebusabula n'akola press conference nga yogera ku bintu bya music ne bamubuuza nti muyimbi kyasinga omukolera right about now n'agamba you know me city at danger ne bontiisa ne bonkanga you know me city at danger okitegeera so nga mwemburesinga nti mwana wa ghetto nkalabira namwona n'agamba mbu ghetto eyongedde okuleeta ebibala ebingi. So mwana mulenzi amanyikiddwa nga Alien Skin bw'atyo bwe yajja ku fame abantu ba National Unity Platform awageza Bobi Wine ne bongerako amaanyi n'azikuba tune ku tune era yalina record ya Freedom City yagikuba mu ddala n'agijjuza ne weeru waliwo omuntu ng'ajjudde ng'abo abantu nno basasudde ekkubo lya Entebbe Road lyaliko abantu abangi b'otamanyi na muwendo. So wetwogerera ali mu mbeera nnungi sigamba mbu embeera yeetiisa naye nga yasimatuse akabenje deka busa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Alien Skin. So mwena muteeke musaala zammwe kubanga ebintu byayitamu bingi nnyo. Jjukira yavaayo yali agenda kufiira eyiganga okitegedde bamukuba ejjinja mujjukira byalina akatuli ku face n'agenda e Kenya n'ava e Kenya n'akomawo bw'akomawo Alien Skin guno omwaka gwe nnyini omwaka ogwedde nga gugwako bamutwalako mu kkomera olwa Joram yali driver w'engeri gye yafiiramu ku kifo kye wali ku kabira bakayita akabira ne balumba eddwaliro ne bakuba abantu mu ddwaliro. Alien Skin atwalibwa mu kkomera z'amaliro like 2 weeks n'avaayo okitegeera bw'avaawo guno omwaka ate omwana amanyikiddwa nga top dancer yafudde ne yagambye abakuumi ba Alien Skin be baamukutte ne bamutwala ne bamukuba waliwo ne yagambye nti omuzimu gwalooseza nti omuzimu gwa omuzimu gwa top dancer gwalooseza mama ne gumugamba owaayi tuwe nti omuzindaalo gwaffe nti omuzindaalo n'akakookolo k'omugenzi biri ku fangoni bagende babikimiyo babibawe ebyo byavuddeeyo mu bagisu okitegeera. So Alien Skin ebintu byayitamu bikweraliikiriza naye batugamba what doesn't break a man makes him okitegeera nti embeera bwe ziti tuziyitamu ne zimala ne tuziyitamu naye nga ye embeera gyalimu kyenyinza okugamba teewomesa yadde nakabululu nga omwana Alien Skin. Njukira nti guno omwaka yafunye oluyimba lwe bayita akapande wasomye bubi akapande wasomye magi okitegedde. So Alien Skin wali nolo luyimba era lumututte okuyimbako ku bivulu bye NRM
n'awantu awalala wangi okitegeera naye ng'ebizibu byeyongedde ate abadde tukyali awo ebizibu ne bijja mu nnyumba ya Lionskin. Mwana mulenzi amanyikiddwa nga Isima Mijagulu gwe basooka okukwata. Kati poliisi evudde waliwo nekakasa nti mwana mulenzi amanyikiddwa nga Komanda Mudogo bamuyina in their custody. So si mawulire malungi okutwaliza awamu agagenda mu maaso ku side ya Lionskin. Kati bw'oba oli creative, you can easily add the dots n'okimanya nti embeera kati gy'alimi cannot create magic omulala okitegeera. Abadde n'olutalo ne Jose Chameleone nga bw'amwepikira okitegedde wetwogerera Chameleone atute Nobert Events amuguddeko omusango ku CPS kwegamba ebintu nga bwe biri muganda wange embeera si nnungi n'akamu n'akeddagala. So katusabire mwana mulenzi amanyikiddwa nga Lionskin asuuke bulungi era adde akuba abantu emiziki naye nga nze kinyinza okugamba abantu let's not entertain injustice. Okitegeera nti toyinza kuŋŋamba nti all the fingers are pointing at you. Ekisooka okuba abantu mu lubiri rotates around you. Joram okufiira ewaka, Top Dancer najja nakulumiriza, Tom D najja n'agamba wamukuba, Evelyn Mike najja n'agamba wamukuba. Okitegedde a lot of people bazze ne bagamba nti bannanga abaana bafango ne bakoze eki batukuba. Okitegeera so ekyo kiina kye kiraga. It really indicates that Lionskin alina okukyusaamu mu mbeera ze n'abaana babeera nabo he has to obviously have their control at his grip, because what having a control at his grip, they might cost him a career in here onto the vast range 256. So katulinde tulabe mwana mulenzi Lionskin kyazzaako naye nga onajjukira nti era yali abuze ennaku ezo nga talabikako for some good days naddamu n'alabikako naye olunaku yalabikako ate abawagezi be baali ku kooti y'e Makindye omu yakubibwa essasi era Lionskin yavayo n'akona na morning n'alaga obutali bumativu eri omuwagizi gwe baakubye essasi. Waliwo ekyana kusoma kyagenda oyo bamukubye essasi wagamba Bobi Wine ali mu firimu kyoga ne bakuba amasasi abe bali mu firimu n'owabadde mu firimu. So I think buli kigambo kye twogera it can be directed back at us. So that's why we need to be very keen at what we obviously come out and really put out into the mix. So Lionskin ali mu ddwaliro tetulina kuva kufuna mawulire matongole nti bamusiibudde naye nga kyetusinga okumanya kiri kimu nti Lionskin yafunye akabenje ku piki ye gy'abadde avuga. Police tenavaayo kutubuulira n'ekirala ki ekyabaddeho, but waliwo abantu abamu abagambye oyo anoonya sympathy, oyo azanya sympathy card. Bannaye mmwe one day one time omuntu alifa mwenga mulimu bya sympathy. The fact is Lionskin yafunye accident ge mazima era talina nsonga lwaki avaayo najja kati saawa zino abeerebwa ati kuba alina ebivulu eby'okuyimba okitegeera. So wetwogerera yeye embeera nga bweri wano ku mukolo ogumanyikiddwa nga Vast Range. Banaye mungere okusubscribing ate bwemala okusubscribing hit the notification bell. Okitegedde how do you hit the notification bell or how do you subscribe? Genda wansi walaba ekigambo subscribe bagita black button. Bwomala okiklikingako hit the notification bell yeriko akadaako, then ebisigadde you will thank me later. Kuba fono kyetukola tubafumbira ekijjulo kyennyini nekyo tukujulira naye nga mwana mulenzi Lionskin muteke musala zammwe. I think byayitamu teri muntu yandibyagalizamu ne kubiyitamu. Honestly, I tell you, it's not really good. It's not really hope giving. It's just a saddening moment, you know, when a lot of bad things hit you one after the other, you know, coming through in errands. Guys, tekiba kirungi era Lionskin hingo omuntu yo gyali oluvannyuma lw'akabenje kano kyemmanyi agenda kola gye bayita self meditation nga naziri ennaku bwe yali abuzeemu kyemmanyi he was meditating and era yakomawo n'akola lisi n'agamba bano ngenda baloga okitegedde kati tazikiza. Remember okufuna hiti yakapata Lionskin yasooka n'ava mu mawulire nga talina kintu kyakoze nga talina kintu kyakola n'addeyo n'afumba endongo ebulungi n'eyitawo n'afuna olimbo lwe bayita kapati gwe nze kankolera ddala okitegeera. So nayita n'omuyo omanyikiddwa nga Sandra Nax akola obulungi namu akahimba akalala okitegedde. So banange okutwaliza wamu
embeera yeeyo alien skin. Kati nninza what you guys have to say in the comment section below. Vast range it is.